gakutuusibwa obw'omu bw'empapula z'amawulire ne bakafuna olulimi oluganda ku lubogola Ssemba ne Ugachick. 30 years of serving Uganda. Bwe tukalira mu njala ngobyenga singisira endiira y'akafumu magambo ekule anti obwenkya kuwema na kusontera ng'abatasi kana agakitejje agakatabika nnimi gaba gatuuse ngolo nange ngatuusa azaala ensagi w'omu atoweza dde agiwa balongo naye no naffe lyafuuka zadde lyetusibira bulijjo empongolo ne kujjoba nga tunaalibika anti wawulira kiweddeko endere kakasa bukakasa nti tudduutu eba tegenda tusala kufuuka nkootokedde busa tuuka mu nsiike yazze bukuyimba oba oliawo bifune ebyolwaleero nze muzukulu wa Mutesaasire Bukesa Butambala kalondoozi Ssembajjwe Alfred nkolo z'akamwa era amambeyi akyazuula ekisiiro nze Sseeganya Malembe kale nno kisoddeeko amaze okwoleka nti mutembeezi akuswaza bw'omusobya nga taleese nkukunaana mayingo nange nno kyengenda okukola kwe kukola ebyo bya bulijjo eby'okutuusa agaweryako ddala naye kale abuze enfiire tomuteerako sinakindi buli kibaawo n'akalungi akakibeeramu kirendero abatakyayitantala nga terukambuuzi yagamba nti n'abuuka ensalo Owulidde obwomi bw'empapula z'amawulire tukyabongera toseguka ne Ugachick. So tasty. Tafuna Ugachick sumakaya sana. Ugachick sumekaya woma. Ugachick kasupuna tuta. Ugachick supayasinga. Ugachick. 30 years of serving Uganda. Kituufu Daily Monitor kwentandikidde olwaleero. Monitor alese bingi. Ne wano ku muggukiro amaaso agange kwe gatuukidde. Galabika gafaananye gano Agempapula nga sinkanye ne Mugema naye kale wano sookedde ku mukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni avuddeyo n'alaga ennyaafa zonna n'ebituli ebiri mu kulwanagana n'Ebola agambye nti yaategeera bulungi wano ebiri wano ku butaka yayogedde ku bingi naye ng'ebisinga bireeteddwa ku muko gw'okuna wano mu The Monitor. Daily Monitor bingi byaleese omukulembeze w'eggwanga kwe kusinziira mu bubaka bwe n'alambiikiriza olwo n'agamba nti bakabona abaleevi nammwe mulina obunafu bwammwe mugira ne mutunuulira abalwadde ne mulowooza nti abayiwa ensanke mwoyo omutukuvu yabakuba emiggo akati bwe mulowooza nti abakaŋŋanta mwekwe kubasimba emikono mubasabire nti ekyo kikyamu bwe yakyuse n'agamba bawandaba nti nammwe enkola yammwe si nnungi waliwo oluusi lwe mulengera abantu nga bazze babunye omuwooza ntale ne mutandika okwerogozza nti wabula enkoko alina kyalaba naye kiwanuka aba alaba kyawo omukulembeze w'eggwanga bw'ati bw'abuuza ebigambo bibireeteddwa ku muggukiro waneeno omuko gw'okunagwa guleeta obukolokolo bw'ensonga eyo alabudde agambye nti amateeka gajja mwe bawandaba mwe abaleevi ne bakabona ebigambo byammwe ebidiringana ku Katonda so seeno mu balya mmere mu bulya mmere bw'olengera ensanke dduka bunnambiro ogende mu ddwaliro ofune eddagala akatonda ne bakulaga waliwo omulwadde wuuno agamba nti ensigo ye yabbibwa bani abaagibba eddwaliro lireeteddwa akati ekireeteddwa wano kwe kulaga obukolokolo bw'ensonga eno n'okunoonyereza okwatandise mbu yagenda okuzuukuka ng'ebitundu eby'omunda bikikinadde ng'engabi enkasukire mu mwambe n'agamba nti ebitundu byange byabadde biwera nga tebikikinadde abasawo ne bamugamba bwe bitu byali era bwotyo bwe wazze oba kabenje ke kakusudde eddalu nti nedda ebigambo byonna bireeteddwa ku muko gw'okutaano wano munda mu The Daily Monitor. Akati ekifaananyi ne bakireeta eky'omwana ono ng'ebigambo bye ne bireetebwa naye ate ne bongera okulaga nti kiyinza okuba nga kibadde kirimu eno enjogera y'Abaganda egamba nti alidde eky'omwami n'atasenguka taba mubbi abasawo abakola ekyo bo baavayo mu ddwaliro bo bakyaliyo akati okufaana kiri kyenkugambye nti alidde ey'omwami n'atasenguka aba mubbi ibino ebigambo ebireeteddwa akati ne bakulaga wuuno ali ku ndiri ali ku njoloomo yagenda kujjanjabwa naye n'okutuuka olwaleero ebyamujjanjabwako tabiraba ate bayongera kumusokoola bintu katono Monitor n'ayongera okulaga ti omulamuzi Kisaakye mbw'ayinganga agenda yeesulubabba n'okuyita kuutwe agenda ayita eri ng'akiibiriza eyo olwo ayita agenda awujjuke ono Kiryowa yesabaoleza wa gavumenti bw'ati bw'agamba Kiryowa kiwanuka agamba nti omulamuzi ono Kisaakye ebintu bye birabika ng'ebyokwesigiriza naye ate ye omulamuzi Kisaakye agamba nti bano bonna nga ne gavumenti ogitadde wamu abakoma mu mbuga z'amateeka akati ebigambo bino ne bireetebwa Kiryowa n'agamba nti akukubira mu masaŋŋanziro ogamba nna abatakuyita muyise
tinaye bagenda kutuyira mu kooti ebyo bidiringana ku mulamuzi ono kisaache babeeke engeri gye babigumiza. Hakati ne bongera okulaga wano eno ti buliisa parish development model saakozaayo zitubidde n'ensimbi obukadde 2225 omukogo 10 gwe guleeteddwa ku nsonga eyo. Tolo saako nnyingi wano ezigamba nti tezinafuna ku nsimbi naye ate abeebuliisa lwaki okutandika okwerogoza nti ezaabwe ate batubidde nazo ku akawunta. Abalimi ne baaniriza enteekateeka ya gavumenti eriwo ey'okutaasa obutonde n'amazzi nga bagamba nti kisaanira era ekyo kirungi. Omukogo 29 wano mu monitor oguleese ensonga eyo. Akati nyingidde obuziba wano mu buziba byaliwo ennaku z'omwezi 13 omwezi guno gwe tulimu gwa mukulukusa bitungotungo omwaka 1962. Kabaka wa Buganda Muteesa yasalawo n'agamba nti bateebuli musibe buli abaali balindiridde okubeera mu matambiro batwalibwe olw'ensonga z'emisango egy'emisolo mubateebwe. Kati kabaka wa Buganda yali asinzira ku kiwumbere yaliwo nga Uganda efunye obwetwaze. Emabegakaawo ennaku zaali ziyise olw'omwenda mu mwezi guno gwa Oktoba mu mwaka 1962 gavumenti y'abazungu banna beerubeeru bwe baagamba nti kisaanidde Uganda okufuna obwetwaze. Akati Milton Obote naye n'akozesa amaanyi ge nga Ssaabaminisita n'abaako baata 2500 baateebwa. Ne kabaka wa Buganda bw'atyo n'atumira abatongole bonna okwetoloola eggwanga n'abagamba nti mute abasibe nandibadde nga akasibe akabi kaleeta ettambiro okumpi naye buli yali mu ttambiro ateebwa ali obwakamulu. Ebigambo bino bireetebwa aneeno. Kati ne bakulaga nti mu ggwanga erya Kiri waliyo abalombe abaali bawagamidde mu miwulukwa 69 baali bagibwayo eyo. Waliwo kaweekeje era tutte ekiseera nga bagezaako okunoonya abo abaali bawagamidde mu miwulukwa. Wano mu monitor ebyaliwo ng'ennaku z'omwezi 13 Oktoba mwaka gwa 2010 ne bireetebwa mu ggwanga erya Kiri. Akati Uganda egenda kugezesa eddagala lya mirundi 2 eridiringana ku ngeri gye ligenda okujjanja Ebola. Katono Minister Dr. John Ugachick n'agamba nti tulina we tutuuse omulandi atunatera okugukwatako wakati mu kutuuka ku buwanguzi. Bireeteddwa wano nga Minister Dr. John Ugachick ebigambo bye bino awandira ddala empambo omukulembeze eggwanga n'abaako byayogera ebigenda okutaasa eggwanga ku Ebola. Omukulembeze agambye nti Uganda emanyi bulungi ekyokukola. Tulwanaganye n'endwadde nnyingi naye ate Ebola ye anaawonerawa. Ebola yaliko wano buli wagenda yeesukkiza n'akyusa bw'ati n'afuuka lugalonkoola erengedde ogw'enkolobwe. Naffe tujja kugifunira empola bato tukube emasuka ey'abato ejja kukuba. Ebigambo ne bireetebwa wano munda mu The Daily Monitor. Akati Janet Kataha Museveni ye minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo agambye nti okutaasa obutonde bw'ensi y'ensonga baana baliwo. Eggulu erifaana bwe riti naffe wano ku Radio Simba olunaku lw'eggulu twalirambiikirizaako. Akati minisita wuno Janet Kataha Museveni n'agamba nti ekikulu ekiriwo kyekyo ekyokulaba ng'obutonde butaasibwa. Wano tuggumiza ku lubogola nti emiramwa giri n'emikulu okwetoloola ensi. Ekigambo bwenkanya ekyo buli omu kyayogerako. Ekyokubiri kwe kwongera okulaba nga tuwaŋŋana ekitiibwa buli muntu ne bw'afaanana kubanga buli ggwanga n'ebyalyo. Naye ate n'okulaba nga buli muntu yeenyigira mu nsonga eriwo ekyo nakyo tulina okukifaako kubanga ogwo gwe mulamwa gw'ensi nagwo. Naye ate n'ekisembayo obutonde bugenda kukuba ensi kavuna tunaabuna gajjalira. Kituufu wakyaliwo akambaya yakakabya namu eggulo. Akati bibino bireeteddwa mu Vision olwaleero. Mu nkya Vision mwentuusiza gano agange agafaanana entemyo. Bibino ebigambo bireeteddwa omukulembeze w'eggwanga ero Kaguta Museveni n'agamba nti kyonna kiri tereere era kiri mulaala. Abayingira eddolwe mwoyo abayingira obuziba mukimanye nti teri kizibu. Bwe mulengera ejjengo nga lijja lyesenda mutegere nti Uganda erina engeri gye yateeseteese busoomu teri ajja kubbira ensonga zonna ziddiringana ku Ebola. Wano mu Vision ne bakulaga nti omukogo ogw'okuna n'ogwokutaano gwe guleese enteekateeka eyo kubanga eddagala lino lye bagenda okugezesa okusobola okujjanjaba abantu ku Ebola weeriri bibino. Kakati ne bakulaga nti waliwo ate ekyobugagga ekirala ekizuuliddwa mu bitundu by'ekitigumu eyo. Omukogo akusatu oguddiringanye ku nsonga eyo kiyitibwa kitya? Omuzungu yakiwa erinnya eryebuddo graphite kiri eyo mu bitundu by'ekitigumu eyo mu mambuka g'eggwanga bukiikakkono ewali ensonga ezifaanana bwe zityo. Akati ne bakulaga nti Kampala Capital City Authority erina abeyasiimye abakozi abasoolayo emitwe bakole okusobola okuyonjiya ekibuga. Baabano abasinga bwe balabye nankulu w'ekibuga Dorothy Kisaka ne bakaabira baawo
anti bagamba nti akabira mbabe bamuwa ate kyaddiringanye Kisaaka kwa kubasuubiza nti ebintu ajja kubitereeza. Kakati nno ebyo ebigambo ne bifaanana ng'omuwulu atayogera okutuuka ku mpirivuma. Bwe bamulabye abasinga ne basiima nti waŋŋaŋŋa kaalengedde mpirivuma lwaki tasanyuka. Bwe batyo ababadde bali mu bitundu eby'ekkololo baabano abayonja ekibuga ngere nga abasinga bakola gwa nakyeyo kwera kibuga. Akati ne bakulaga wana ebirala ebiddiringana nti abakozi ba gavumenti abawera 200 bagenda kutemwa ku mirimu lwa nsonga za kugaana kwoleka bugagga bwabwe. Wano ku mukogo 12 ensonga neereetebwa. Kalisoliso wa gavumenti agamba nti bakweka bingi mu byobugagga basaana babirondere babigobe obuufu bategeere nti kino kiki tikyabugagga wakifuna ddi nakifuna bwenti ne bwenti era najja bwenti. Bibino ebigambo ow'ensigo wuuno akyaleeteddwa wano mu vision wuuno aleeteddwa nga ne muderemu ntabu yaleeteddwa wano mu vision ne balaga nti ensonga z'ow'ensigo zigenda zikyalanda zifuuse luyiira ddala olutannaba kuggwa. Ebigambo bye ne bireetebwa wano ku mugukiro ogwa the new vision. Katono munda ne baleeta ebigambo ebirala nti mu byafaayo omugabe wa Nkole yali akomawo mu Uganda omwaka 1961 ng'ennaku z'omwezi 13 Oktoba. Ono Sir Charles Godfrey Gasiyonga yali akomawo mu Uganda. Yali omu ku abali bagenze London okubaako bye bateesa naye ate bw'akomawo Entebbe ebigambo bye ne bireetebwa eno wano ne bakulagira nti wano mu vision ne babako ebigambo ebirala ne babibaleeta naye ate wano Uganda nti egenda kufuna vaccine eddagala 471 zigenda kuyambako kujjanjaba Ebola. Omukulembeze eggwanga yayogedde ebigambo ebyo n'alyoka ajjayo ekyama ekibadde ekikusike olwo n'akiteeka ku mmeeza. Yafaananyeeko Kayobya anti Kanyobya olumala okufuna wakasanke ye ebbaluwa ye olwo n'atambula bukolokolo okutuuka wa Ssawamuko ye Sezaala n'amugamba nti owange naawe yejja yeyitibwa Wankoko. Kakati ebbaluwa ebbiri ezo zibaamu ki kyama. Kati ne wano omukulembeze eggwanga yatadde ekyama abantu n'ababuulira teddagala weeriri doozi 471 munaaba temuwona. Bannange ntuuse mu nsaanye twawukane naye nga sinaba kutuuka awo Fred Kalyango waawo awe nakulabye njagala okukwebaza webale okutuuliriza ate ne Marvin Museyeye mu bitundu ebyerugazi ne webale kubaako Irene Kansanga awo oli ne Mugisha Jimmy Randa awo ku Kampala University nawe webale okubaako. Kituufu nzikiriza amasaŋŋanzira gayitibwa ensaanye nga tuuseemu ke kadde twawukane. Akutta akasiibo yatera okweraga nti ddala wajjirima kopi egulwa kanga akira kaffe nze nkunogoleddemu gensobodde naye twawule okulunga ekyoto nkuukiira okukinywa n'okukifuuwa. Omu aba aloga ate omulala aba atabaaza birowoozo ku nkongwa kw'omanyira ddala tubikolere wamu binagwa omulamulanjo atera ate okutuumira wamu eggwero nebba mu Lutaama. Awo nno ate n'amulekera ogw'okuyeekera emyali kubanga baakozeeko ebibye agasigalidde kanga balekere myansenga akabagulo akeerowooza nti tekagenda kudda naye n'okasanga amakabi nga kali awo. Obubwe buwomi bw'empapula z'amawulire ku lubugo lwa Ssemba ne Ugachick. 30 years of serving you.